Banayuganda twalokinga. Ekyo tekikubaganizibwako ebirowoozo yadde neki. Twalokinga. Emitwe gyaffe gyalokinga. Ojjukira video gye nakola ng'egamba nti Banayuganda percentage esinga, majority of Ugandans balema ku bwongo, obwongo tebukola. Okumanya twalokinga ekisusse. Obwongo bwalemera mu maka ne buba nga tebukola, ne wakubadde nga wavaayo wake wamwe n'ofuluma n'ogamba kugenda oyiye, bwalemala. Kati okumanya nti bwalemala ekisusse ne ku social media. Tolaba nti social media emikutu egyo bagituteerawo tubeeko bye tuyiiya, tuyigire ku okwo, tubeeko bye tuyiiya, tulage ensi nti tuli bayiiya. Naye obwongo bwa Banayuganda bwagaana, bwalemala kubanga bulema. Okumanya bulema. Munayuganda omubuuza ekintu nga takimanyi, kyokka nga Google gyeri esobola omulaga nti kino kiriwo ekiti. N'ataasoma nga nako. Nze video zange ezisinga zikola nga njogera oluzungu naye syasoma. Google yembeereddewo. Munayuganda y'omuntu gw'osanga ku TikTok. Tolaba nti TikTok abasajja bagikoleramu sente. Omuntu alangayo business ye. Tolaba nti abantu basomesa banaabwe ku TikTok nga revealing voice bwetero kikola. Naye tojja sangayo Munayuganda no. Nga nkubye wano live. Singa ngamba nti essaawa zino tugende live. Ate nga buli lwa mukaaga tubeerako live ku TikTok. Si buli lwa mukaaga sore. Buli ssaawa mukaaga ogw'ekiro tukola live ku TikTok. Tusomesa, twogerako ebyenkulaakulana, ebiyinza okukyusa endowooza zaffe, idea zaffe, amagezi. Naye tolabayo Munayuganda. Abantu abatwegattako babeera abantu abalala. Naye genda ku bano abakozesa page zaabwe, ng'oli ataddeyo video page ye nga just egamba nti tap following nga mundu akufollowing, tap following nga mundu akufollowing. Awo ojja sangayo Banayuganda bonna nga baasamiridde bwe bati bafollowinga banaabwe. Obwongo bwalemala, bwagaana okola. Obwongo bwa Banayuganda bwagaana okola. Awali ekisomesa Abanayuganda okugenda maaso, abantu tebabyagala. Tebasobola tebasobola kukigoberera. Ne weebuuza kati gwe n'oyasamirirawo awali ekigambo nti tap following nga muno. Ekisooka mwenna abeefollowing nga muli basiru. Oli azze kunoonya followers, ali ku following gwe musiru. Nawe gwoze kunoonya followers ofollowing oli musiru. Mwenna mwasamiridde awo. Kiki emusuubira okufuuka enkya? Bwe buzibu bwa Banayuganda. Kituufu omufollowings mukoze following ozimbe ba followers bangi. Kiki kyogenda obbawo ekyamagezi ekibakulaakulana okweyongera ogenda maaso? Kiki kye bagenda okuwa? Obwongo buli stuck obwa Banayuganda. Bw'obaleetera page ng'eno revealing voice tebasobola gigoberera. Bw'obagamba nti waliwo omusajja asomesa ebyamagezi bamuyita Professor Mutebi Victor Wakalaso, tebasobola mugoberera. Abasajja bangi abali ku TikTok abasomesa ebyenkulaakulana ebitutwala mu maaso. Munayuganda tojja musangayo ku video ye ng'agoberera, ng'alaba video ze. Obwongo bwaga bwa Banayuganda. Tetunenya government, tonenya MPO, tonenya aba ministers, tonenya omuntu yenna gw'omanyi nti ali waggulu.
osobola otuula ku TikTok eyo n'ofuna okusomesebwa n'obaako kyeweetandikirawo. Osobola okugenda ku Google n'onoonyereza YouTube esomesa. Ate nazo si zaffe kuba tetunayiyayo omukutu gonna. Revealing voice UG.